oliawo onjasamirira onjasamiridde ngenge. You're wishing my kids back. Oyo nno mukyala wa King Saha Mansur Semanda era ye maama w'abaana be nenjagala owulize bulungi ebigambo byali mu kubanga agamba kusaba n'owulize ono mukambwe mu swiri weekuba akagalo mu ttako ogambe nti ndi mulogo nze saagala busiru wano. If you don't like my page, fucking move. And the challenge that I sat in is for my baby daddy, the father to my kids, or one noop kati kibalume mazimwe. The challenge I sat in ngawe nakunyonyodde jjo yagenda nakola comment yasooka kola comment n'agamba the father of my kids kitegeeza si mwana wabula baana. Njagala owulize bulungi nnyo ono ye mukyala Rachel era ye mukyala muwala owa General Saleh. Omuwala ono ba netizens oba abantu b'oku internet ba social media in-laws ababadde bamutabukira naddala abava ku side y'omuwala TikTok ayitibwa Winnie wa Mami nga ono ebigambo bibadde nga bigambibwa anti ono mukyala wa King Saha era nga bamuyita Queen nga Saha mu ye King wabula ono mukyala amaze ne Saha emyaka egisukka mu 15 oba bali myaka nga 15 wetwogera kati era nga ye mukyala Saha agambibwa okuba nti amuyinamu abaana tetuwulirangako mukyala mulala wabula abaana bono kitegeeza nti balina ebibagatta kati abaana bali aba Green Family era tiimu ya Winnie wa Mami ku TikTok bavumye omukyalo ono kati yavuddeyo naye n'abambalira n'abavuma. King Saha mukazi we sooka omugambe nti bano abaana bajja muvuma nno bamuswaze n'omuswaza naye nno naye abawadde eddakiika 3 nsaba ozirabemu ng'abavuma buvumi awemula kigambo ku kigambo. Start at your home, my dear. Oh my goodness. Yeah, don't bring your stupidity here because the same person that abera bayimbira emwanyi echichi laba photocopy. You people are going to die in your own movies. You're going to be dying. Ngabantu babwe tutudawo tuli emisandi kyemisana nabo. You guys, like, anyways, the point of the fact is if you don't like my shit, move. And then when I come to your profile, you know, oli musajja wa buvunanyizibwa naye wa loss ositula mutwe. You just carry that big head of yours with no common sense whatsoever. But I will always come out. I will always come out to you motherfuckers and tell you if you don't like my content, if you don't like the things I post, just move, Bambi. Like, find another page. Go and comment on Bobby Wine's page, the one you love so much. Chibalume. Umanye olo situ sirika, and you people think we are quiet people. We are not. Nichijawu, kudata wange, kupeji yange, on my content, and you start abusing me, you start wishing my kids bad. Let me tell you something. What you wish for your enemy, chigenda kusokera wo, it's gonna start at your home. At tonde takobu sirubo, please. I'm not forcing you to be here. I'm not telling you comment. If you don't like it, move. Hey, move. Go and comment on other people's pages. You're laughing. Yeah, because some people are really dumb. Abana bavumye muka King Saha. Kakati yeri lipazo bamulabisiza. Lili pazo lunabe bamulabisiza nyala soke ngo katini lili pazo nga sinna kuwa mukyala King Saha. Ebyadala lipazo yasabye obuyambi era yagambe dikenzo amufune yombo abawagizi agendenga nabo. Kakati ono olwensonga nti abamu ku bali eri waggulu mu kibiina kye NRM bagambe naye ono omuvubuka talina buwagizi era waliwo abadde bateesa nti tebaddamu kutambula naye anti nga buli waagenda bagamba nti tumuwa miliyoni zinnyingi ajja ayimbe naye abantu byayimba tebamutegeera lwaki tutambula naye mbu waliwo abaagala okujja liripazo ku gaali naye ebyaddala liripazo kampeyini zimwegezaamu mwetugira katonda wagasooka olabemu katini mukyala Saha mukambwe avumye abantu abamuvuma sokola bimu.
Like, so fucking illiterate. Why did they pay school fees for you? Don't you know that supporting someone politically is a choice? So, oba gwe just waliya busiru n'oyonka busiru. Banange nze sagala abantu bantankuula. I don't like stupid. I don't deal with stupid people. Naye oba because I sat in the sound, ka sound ne kanyumira. Ko gwe. No go mutwe obutalina anything. You're just moving there with a head that is empty head. Nozunga ku posts z'abantu. But let me tell you something. Even if you insult me, even if you do what, obulamu bwange tebujja kukyuka, sweetie. I'm here to remind you that you are not God. You do not know where I have come from in my life, and you will not dictate what will happen in my life or my kids' lives. Tell him, Mojo, you will not dictate what happens in our lives. Never. We rebuke it in the name of Jesus. Right here, we are guided by the forces of God. And God is protecting us. Exactly. Also, I wanted to emphasize, if you feel like you have negativity, please take it to State House or Mugambe Bambi Tata. Or Tufuze, Tufuga, that nonsense. I even wonder sometimes where you people come from. And then the funniest thing, it's not all Noob supporters. Just wali waba siru abamu. They're just some stupid idiots. Like in a class, when there are like 20,000 children, wali wo you? Just over siru way over wava wa. Because when you look in the comment section, wali waba Noob abasiru, wali waba gezi. But go into my comment section. Look at all the comments. Bolo njigenda ku videos zonna. Ononye. Comments za omuyimbi wammwe gwe natulidde mu sound. The person who I signed the sound for. Mujja kutya badia. Mujja kutya badia. Mujja kutya. Not everything is about you. Not everything revolves about you. It's not like, but like basically, get your shit together. If you don't like my shit, keep moving. If you don't like what I have to say, keep moving. Keep moving. This is social media. Some of us, this is not a job. We come to enjoy. Okay? Okay. Abaana ba Green Family muyina olutalo lwe mwagala okutandika naye nyongero bategeeza oli gwe mu lutandikako mukimanyi nti ya lera abaana ba King Saha yalina abaana b'omusajja omukazi gwe mutankulako olutalo bayiise ku peegi y'omukazi bali eyo bamuvuma talina kyabakoze ali eyo just akola bibye kulanga bizinensi ze living her life kukuza baana be kati bamulumba nga bamugamba ku lwaki atuula mu buyimba bwa bbaawe yali bbaawe olukusamulujjawa since when bwe bamusuulira ebifaananyi bya Winnie wa mami mu comment section mbu simanyi omusajja baamutwala dda simanyi ono ye nannyini musajja omutuufu okkiriza ye Uganda ni Beyonce ani awakana lwaki temwesonyiwa omukazi gye buva ne gye bulaga oyo yaliko omukyala ate nga ye yasooka okubeera omukyala ng'oli tannaba. In fact oli tannafuuka mukyala ku lw'ensonga talina mwana. Ono yaliko omukyala teyejje bwezzi mu ggalale. Nawuliddeko awo Alima Gospel Guru ng'atugamba mbu yejje mu ggalale. No. She is the baby mama. The queen herself. Ate nga nina video gye nalabye gye nalipostinze yagambye tagenda kulekerawo okutuula mu nnyimba ze yali bbaawe. They have a connection. They co-parent. Naye nga bambi mwewummuze muve ku mukyala. Tayina buzibu. Tayina buzibu. Mwagala okuliyetingawo entalo. Omuntu gwe mwogerako tabali nako. She is even married.
n'omwana omuto mumulemezaako omusajja mumusibako omusajja yabagamba abaagala mu video nawulidde agamba ye tebamugattika she doesn't yagambye atya ayina engeri gye yakyogedde mu luzungu naye bw'okizza mu luganda takayanira ttaka tasenga ku ttaka liriko nkaayana ako kabagezi bokka bakategedde mukategeere mwesonyiwa omukazi muleke kutijja temutijja bajja kubaswaza wini si yasoosa tesiyajja okusembayo nekyo nkyogedde amukunja atasera mwe baana mmwe naye nga bye bitambula mubiraba oba temubiraba naye nga talinawo yadde ekuba ennyonyi ate mulowooza oluvannyuma lw'omukuba mukyala wa kingi Saha tavuddeeyo yajje mu kamooli olunaku olwo mpaka kati taddangamu kubanga akola oba ye mukyala namba 2 abeerawo kugwa katonda oba ye mukyala namba 1 mukunja bwamukere yajje mu kamooli yakozawo vidiyo ng'alaga taata w'abaana be taata w'abaana be yani mukazi oyo amulaga amukubwa twagikulaga nga muzito taata w'abaana be ye Saha ezeddala yeetaaga eddala obuyambi abaana mu comment section bagamba bulijjo yagwe mujja wa wini wa mami omusitala akati akubidde omulanga naye ng'omukyala ye awera nkolokooto agamba ye talina mujja we buyeyo omusajja muliko obwomu era ye baby daddy naye nno omukyala kirabika ye muwala waani kwa Jeno agambye ye omusajja wa muliko obwomu mbeera ba green family tebalina kye bagamba n'abagamba ba green family mujje mulabe ku ssente mukyayiriba nnyo kwegamba Saha baby mama we mwana wa mugagga bannange kika katulabe gye binaggwera eyo bagiyita nno ki tugiyite season finale tugiyite ki naye abantu abamu wano ku TikTok mwagala opulovinga and it's costing your peace. The moment wano ku social media oyagala to prove a point, it will cost your peace. Guys, mwewe emirembe. There's nothing as good as okwewe emirembe. Just give yourself peace. Beera ke wo sirikeko. Leka abantu bakuno